I can confirm and say it without fear of contradiction that General Muhoozi Kainerugaba loves the country called Uganda. Kanetudda wano netubeera n'ebimenke embuzi tulina wano embaata ziri kuno bizi zifukulanga bufukuzi mu ttaka ne ziva wano ne zigenda mu America mpa ky'okwogera ebirungi ku ggwanga lyaffe ne zoogera bibi byereere. Nze olutalo lwange ku Muhoozi luli olwo njagala aweebwe omukisa ajja avuganye ayogere byagenda okukolera bannayuganda ng'alina ebisaanizo bamuvuganye awangule oba bamuwangule naye ng'aweereddwa equal opportunity. This is Inside Out. Mwasuze mutya mwasibye mutya gwonna asinzidde okubeera nga oli gy'otulabira kugamba bugambi kyokola ky'amaanyi nnyo. Tuli ku mikutu mingi nnyo so kitegeeza ki wolabye vidiyo eno nga bugambi followinga oba subscribinga oba liking ate ogyongereyo ne gwe kikwatako emutuukeko. Olunaku olwaleero nfunye omukisa okubeera nti nate sisinkanye muganda wange gwe mbadde nnyanyanira ennyo era abamu kuba tuyigiriza ebintu bineeno oba kitaawo. At my age, I'm an old man, my brother. Hey. I am 47 years. So, kituufu. So omukulu Simon Myanga Lutaaya ono nno musajja mukulu nga bw'owulidde bw'agambye so kitegeeza ki abakazi boonoonya be bawala bange. Kituufu. The people you want to marry are my daughters. So omusajja muyivu nnyo mu byamawulire ate ne mu kusoma ne mu kusomesa asomesezzaako emitendera gyonna ate gyonna yagisoma n'agimala. Alina diguli mu mawulire, alina diguli mu kusomesa. So omusajja muyivu nnyo leero gwendi naye atukwaniriza mukama wange. Amiina, nange nsanyuse okuba naawe nga bwe nagambye mu kusooka sitera nnyo kugaba interview za ku mikutu okuba le nazuula nti ate bazikozesa kwonoona mannya ge tumaze okuzimba. Oli akunoonya akwagala because you have a name or a position. Kate kyakola ne kyonoona ekyo ekyamusikiriza okujja gy'oli. N'obuuza nti kati azimba amenya naye nsanyusa okulaba sinaba na buzibu naawe. You look professional and ethical. We can work. Okay, basebo ne bannyabo interview etandise kati olwo mbufunze. Ebigambo bibadde bingi nnyo ng'abantu balina ebibuuzo bingi nnyo bye babadde babuuza kuggwe mu comments nga nnyingi nnyo nenjagala nzijje ate tubitaanyeemu. Omuntu yandisaanye okwagala okumanya nga tetuzze mabega eri gye wasomera biki Simon Myanga Lutaaya because ekitiibwa kya ssawa kifunamu 2015 wembeera sinziziddwa. Kijja kitya 2015 ekitiibwa ekyo is a double night. Nafuna ekitiibwa kya emirundi ebiri mu mwaka gwa 2003 Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nga tuli mu lubiri lwe ebbanda ne bannanga abalala baali abawuliza ba CBS n'abawagizi baayo Soga yasiima emirimu gyange nga munnamawulire era n'ayatula ekigambo nti bwe mbeera ku rediyo nga nnyinnyonnyola amawulire gamunyumira. Nansiima ne delegation gye twava nayo yonna e Busoga eyakulembeddwa mwami John Paul Luyinda nsi yaleeta ne mwami Damulira Kyeyune yalinga ssentebe wa district ye Mukono. Nansiima nanti okoze bulungi emirimu gyo era n'alagira mwami Kawoya Mwebe Michael ne Robert Kasozi abaali bakulira CBS mu biseera ebyo okuntwalako ne ku CBS nkoleyo nsobole okukola ne contribution gye nkola. Yagenda okusiima nga tonnaba kugenda ku CBS. Nali nkola walala.
naye nga bamunnyonnyola byenkola ng'abiraba. So we natuuka ku CBS n'enkakasa nampa ekitiibwa. So mu 2015 ng'ate ndi ewaffe e Bulamoji, our cultural leader tumuyita Zibondo. Zibondo, cultural leader of Bulamoji, where I come from. Kwa kabaka b'e Busoga bali 11, buli kabaka alina ekitiibwa kye n'erinnya lye. Mweno mubayita bamasaza naye ffe eri ewaffe essaza buba bwakabaka obwemalirira obwetongodde obusobola okuyimirira ku lwabwo. Kati ate Kyabazinga. Kati Kyabazinga ye ssentebe w'abakabaka. Bakabaka bonna 11 beerondamu omuntu omu afuge agamu ku bwakabaka obwo abeere ssentebe waabwe. That's why bamukyusa buli we baagalira batujjako ono ne baleeta oli bajjeko ne baleeta oli like that. So he's just a sentebe, a chairman of his brothers, the 11 hereditary leaders of the principalities of Busoga. Kitegeeza bino ebyaffe ebyangungu yabeeranga president of federation. Very good. Busoga would have been a federation. Okay. So these federal states yabazikula. So yasiima naye mu public n'alangirira naga nti nkoze kyamaanyi nnyo mu kukyusa Busoga n'okugitumbula nga nkozesa omulimu gwe nnina ku radio. Era nampa certificate, the order of Mwanga. The order of Mwanga. Mwanga is one of our powerful traditional sub-counties. So bulamu ekitiibwa, nampa ekitiibwa ekyo. So ndi Busoga n'embeera Buganda. I'm double knighted. Mpulira eyo abantu bangi nga bajejemba babuuza. Oyo Wasaya ujjawa. I am double knighted. I have put it on record for the first time for you that the Kabaka of Uganda, nze Simon Muyanga gwolaba, yandaba, nankwata mu ngalo, nansiima olw'ebyo byenkola. The Zibondo of Bulamoji, who wanted to be the Kyabazinga of Busoga, yansiima, nankwata mu ngalo, nampa ebbaluwa empandiike, nansiima emirimu gyange. Ebirala byonna nabagamba saagala, era ngamba abaana bange bwe ndifa, beerabiranga ebirala byonna naye ku ntaana yange tebeerabiranga kuwandiikako nti wano wagalamidde Simon Muyanga Butaya. Bwe bataliteekako kassa lyasa entaana, bwe bataliteekako kitiibwa kyange lijja ne mbasumbuwa. Oli ya sentaana. Okimanyi mu Uganda oyinza obeera nga gwe kaakirina ekyo ekitiibwa. Bwe baliremu okukiwandiika keno mpulirayo abalala. Ne Sofe Busoga tuli yaaba. Omulamu n'omufu. The first person in Busoga okuweebwa ekitiibwa kya Sir yali ayitibwa Sir William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiope. Yali Kyabazinga wa Busoga okumala ekiseera. Bukyafa ate badde tebangayo omulala. Kati ye gwe as of now, I am the only Sir across the Nile. Akiwulira obubi nnyo obutwa. That is it. Olinayo bassaabala bomanyi nga ba mirundi ebiri nti owa Buganda yamuwa n'ow'emulala n'amuwa. I don't know any. That's why I'm alone. Double knighted. Kyanjawulo ki ekyatuka okuweesa ekyo? Omwana ali eyo maybe ayagala osoma amawulire. Omukulu gw'ayinza oyitamu. Tomanya naye gye bujja. Ekisooka nze nkoze amawulire ag'amazima. I have done ethical journalism. Bannange be natandika nabo amawulire abasinga obungi baagaggawala, abamu banene naye nga bayita mu makubo amakyamu. Bakozesa amawulire tuwakiriza ebigendererwa byabwe. Kati nga bino bwe mpulira nti babapangisa, oli n'akusasula ogenda ovuma oli n'ofuna ssente nnyingi nnyo, endala zita blackmail. Nti Muyanga bagambye bakukwata n'akaana ak'emyaka 12 bompa $3,000,000 sijja biwandiika ne bafuna ezo bwe zityo. Many of the journalists I see ab'emyaka gyange abaagaggawala either baatunda mitiba gyabwe, they sold their souls, obo balanga baalimu ebyo kati nga aba red paper bye baakolanga kugwa kumu ne bamuyiikira ne bawandiika ebibi bwe batayagala kuwandiikako ne bakulya. Waliwo abaali za public service nga bawandiika ku balwamafa ne ba obe
babasuubiza tebali biwandika ne babiwandika nga balideko sente zaabwe. Waliwo abaali eza NSSF nga batabula olutalo lwa Byarugaba n'abalala. I know a lot of journalists that people think are credible but are actually rotten and dirty. So I have done ethical journalism. That's why in my career now of 25 years, emyaka 25 nga ndi munnamawulire, nze sirinnyangako ku poliisi. Sirinnyangako ku poliisi because of an ethical breach. Omuntu yanneesimbamuko yali omu baali bamwitandatira mukiza ku Ubos, nanneesimbamu nampita ne bantwala ekibuli ne bampooninga ofulumya ebintu ku Ubos ng'ate ebintu bikyamu. Ne mbagamba nti temuddamu kumpita mugende mu kooti. I have evidence about it. Era bwe munantwala mwezi gwali gwakutaano, bwe muntwala mu gwokutaano, Mr. Chris Ndattira Mukiza ajja kunsangayo mu gw'omunaana because I have evidence. And what happened? The evidence came out as a whistleblower and these people were forced to pay back 900 million. So I have never been convicted or charged of an ethical breach mu mawulire. Okay. Twogere ku mbeera gye wavaako ate n'ova mu mawulire n'oseseetuka mu mawulire ate n'oyingira ebyobufuzi. Ki ekyakutuusa? Ekyannyingiza ebyobufuzi, nalowooza nti gavumenti eno etunyooma nnyo ffe. Nga bamawulire? Abantu ba bulijjo. Nayingira ebyobufuzi on the motivation of my area. Nga ndaba abantu b'ewaffe banyoomebwa, tuli batono, abantu boogera bejajjatta, tebatutwala ng'ekikulu. Abaatuyitanga abalamoogi nga batuyita ebiramoogi. Ng'erinnya balikyusiza n'ekikyusa. Ebinga boga nti kubanga ffe mu Luganda boga nti emmere. Naga nti ebimere. Ate oba ne y'enkoko tuga nti emmere y'enkoko, emmere y'embizzi, emmere y'embwa. Naga nti bino ebimere. So baali banandise otuyita ebiramoogi. And I said no. Kiki ekituyisa ebiramoogi? Kiki ensobola okukola okulaba nga tuli uplifted? Nendaba obwavu obuli ewaffe. Ngamba nze natuuka wano okusoma amawulire ku CBS ebbanga lye nakola ku radio ng'abantu baagala nnyo okumpita musajja wa Kabaka. Era bangi balowooza nti ndi musajja Muganda. Men have wanted to call me so. N'obudde buno abasinga bamanyi ndi musajja Muganda. I said no. I belong to that small minority ethnic group in Busoga called the Balamoja, and I'm proud. One thing I don't want to hear anybody say is call me a Musoga. I have never been and I will never be a Musoga. Bulamoji tekiri mu Busoga. Anti yoga nti Bulamoji. I am a Bulamoji. Ekibumba tekiri mu Birigo. Oli kibumba. So that's me. Siri Musoga because tetwinayo muntu waffe ayitibwa Musoga. Waffe obeera Mugabula, obeera Muluuka, obeera Musiginyi, obeera Mukono nga Namuganza, obeera Mulamoji nga nze, obeera Mugabula nga kati Kyabazinga afugayo, obeera Mudiope nga Mireba Balanda, obeera Mukooli nga bano Basirwanyi. You have where you come from, and that's your tribe. So Busoga is a geographical grouping of all of us, but all of us left alone, we belong to different ethnicities. So osalawo oyingira ebyobufuzi. Osalawo nyingira ebyobufuzi for that purpose. Gwe nali manya tujoga yali Museveni, and I had all the evidence on my tips. Mr. Museveni yali tatwagala. Era yali atulese tuboneebone. Era yali atunyoomye. Era nawange ensonga nti ffe tebatuwanko minisita ajjudde. Buli kiseera batuwa state. Lwaki batuwa state? Do they think nti it's not a full minister? It's not a full minister. We're a minister of state. So I thought this meant nti batulaba half the value of others. Number 2, poverty. When nagenda nga olaba abantu omuwe ennusu 10 n'akwata omukono n'agunyweza n'akwebaza n'afukamira n'aguzza kuno n'agusika nga yeebaza ennusu 10. I said now Abalamoji be bantu abasinga obulungi
mu ethnicity za Busoga zonna. Bulungi mutya. Obulungi beauty. The women be basinga okuba energetic, the men be basinga okuba intelligent mu bwongo, be basinga okuba resilient, bagumira nnyo embeera, they are all seasonal people. So nga ndaba a greater ethnicity ate ng'enyoomebwa beesinga. So ne ngamba nedda kanyingire ebintu babikyusiza mu paalamenti wano, kanyingire mu paalamenti nfune ekifo mu gavumenti, nkozese ekifo ekyo okukyusa embeera, kuba siina bwe naayogera mu bantu bakyusa nga sikoze eki, siri mu kifo bwe kityo. So I thought Mr. Museveni cannot deliver us. That's why I joined Dr. Besigye. Nga atulagirira nga byendaba ne Dr. Besigye abiraba, naye nga yabiraba ku Uganda yonna, nze nga mbyokalize ku tribe yange. So I joined Dr. Besigye, became a very good love of him, a good worship of him, too much fond of him. I loved Besigye so much. I can actually say I love Besigye so much. So nenyira ebyobufuzi first time, nempangula akalu k'ebulamogi, ne bakabba. Awo. Nengenda mu kooti. Ne tuwoza omusango mu high court. Ne bagugulira, ne ngamba nedda tugenda mu apiiru. Nengenda mu apiiru, nga bampadde abalamuzi, baali bampadde abalamuzi abalina ensa. Omulamuzi baali bamuta Mugambe, Richard Buteera, Winnie Dolo, ng'akyali Court of Appeal, omulala yali ani? Kati be baali bampadde okukozesa, omulala yali, who is the fourth one? I remember. Omusango ne gubeera strong. Balaba gunaatera okufuluma. Ne bakyusa omulamuzi, ne bajjako Mugambe, ne bateekako Stephen Kavuma. Mwami Stephen Kavuma we yalagirira nti buli pano yonna ewozesa egy'ebyokulonda ye yaaba abeera ssentebe waayo. Olina ngamba muyango oweddeko nze kiri, no my case is clear. Mama ninga ye Stephen Kavuma yatalina bwongo okulaba bino byenjogera ebiri obvious. Munnange Lolinga bwe yandagula bwe kyali. Teyabiraba byonna obujulizi bwaleeta. Bwe baamaliriza ne bantwala mu kkomi, ne baŋŋamba okusasula ssente ezaali nnyingi ddala. Ne ndaajanira public bannange zino siizisobole munnyambe. Munnyambe bambi ne bagezaako ddala abantu bannyamba. Abantu baakusondera ssente? Nnyo, they collected a lot of money. Era oyo mukwano gwange yakafa juzi, Rajiv yampa million 10. Wow. Kusasula mu kooti 10 million. I have a brother also called Chirunda Farouk. You knew him? 12 million. Ozibulira ezo. Ne basonda ssente eziwera led by ekitiibwa Sumani Kiyingi, Proscovia Salaam Musumba, ne basonda ssente ne mukkomera nenvaayo, naye nasulayo. I was imprisoned mu kkomera, kiri ku record, era nenvaayo. But I was fighting for justice. So mu mbeera eyo yonna kye kyasinga okunyigiriza, kyolowoozaako n'ogamba mu mbeera eno kino kyanyiga? Okwavuwaza. Nanyigirizibwa nnyo injustice, obutali bwenkanya, ng'olaba onnyonnyola omuntu omulamuzi ekintu akitegeera naye nga yeefula atakitegeera, ayagala akyuse ebirala. Ensimbi mu byobufuzi, I realize nti buli kimu kirina kubeera naki? Nsimbi. The commercialization of our politics and the, what should I call it? The matter of justice for money. People no longer want to listen to anything else. It is money. Oyogera ng'alaba ssente zikulimu. One of the reasons nkyalemereddwa okuba n'omuntu angulirira. Bantu boogedde ebintu bingi mbawulira, nalina ettambala emirundi oyo, mukwano gwange nayagala antwale, simanyi kutwale mu State House, bajja kuwa ssente, nkole bwe nti biki. I have refused to be bought because I know oli bwakugula alaba nga wenkanankana n'akapapula ka ssente kakuwadde. Zaakuwadde. Oli kasaakuwa egi. Alekerawo okulaba nga ggwe omuntu omujjuvu. N'atandika okulaba nga akeetaano. Oba akakadde nga bw'akulaba, akulaba nga kakadde. So your value, as your human value, reduces to the currency, the amount of currency given to you. That's why I make my independent decisions.
and I never attach financial importance or financial value to them. Never nagenda okulaba yani ono CDF wamu General Muhoozi Kainerugaba. First of all, nagende wa Muhoozi out of anger nga nyiize engeri aba opposition gye baali bamwogerera mu biseera ebyo nga tatandika kuwandika zino tweets nengamba naye bassebo tulina empalana ku taata tuwalanye Museveni tuwalanye Salimu Sale ne tuwogera buli kimu era n'omwana empalana ki eyo gyenzija eri eyite ku mwana egende ku baganda ba taata simanyi paka it doesn't work. Era bwe namula buli omu yayogera yafunye ebisawo bamuwadde ebikutiya mumubuuze teyakuwa ku sente atweetinga mumubuuze he tweets every day. Ask General Muhoozi Kainerugaba who tweets every day whether he gave me even a border refund eyanzija we nali mu town ogenda Entebbe okumulaba. Nothing. Nothing. Bantu nga bayogera bingi nti bakuguze sente. General Muhoozi Kainerugaba, the son of Kaguta, who I met in Entebbe, gave me nothing, not even a transport refund. Eyantwala nti nkudizewo transport. You know why he gave me nothing? I asked for nothing. Yakugamba oyagala kino gasira I asked for nothing. Because mbakumusaba nti mpaye miliyoni 2 kati singa bwe boogera ku Muyanga Lutaaya alaba miliyoni aga. I am more than a million 2. Ekyali kikututteyo kyali. And I have done the same to Mr. Museveni, if you are not aware. When I met Mr. Museveni. Ewa muzeeyi tugenda tuukawo tusooke tuve waneeno. Eki ekyali kikututteyo. Ekyantwala ewa mwami Muhoozi nayagala okumutegeera. Omulabe mu buntu. Kiki kyalaba ng'oli atufuga ye kitaawe bagamba abikoze bubi naye alaba nga kitaawe abikoze bubi oba nedda. Beyond okubeera mutabani wa president ayina ki ekyamagezi kyalowooleza eggwanga nga Uganda. So nembeera n'opportunity kubanga nze tewali muntu gwempagira oba gwe siwagira nga sisoose kwogera n'ekutegeera bwongo bwe bukoma. Ne Kyagulanyi twatuula. Wamusinga yana mu Kyagulanyi kujjange ne Museveni twayogera ne Besigye twayogera noono twayogera. Kati kwono bwe mwayogera kiki kye wamulaba? I was satisfied first of all nti ayagala eggwanga lye. Ebyaddala. Muhoozi loves Uganda. In the interaction we had, I can confirm and say it without fear of contradiction that General Muhoozi Kainerugaba loves the country called Uganda. Not because he's a CDF or a son of the president. He feels that this country is the best in the world. That I can confirm. That's number one. Number two, contrary to ebintu bye boogera nti musajja abeera atamidde avaavaako obwongo tebukola, Muhoozi musajja mugezi nnyo. Era bannayuganda mbasaasira naddala aba opposition kubanga Muhoozi yabaguza obusiru akolakola ebintu balowooze mbu kisajja kisirusiru tekirina magezi kibeera kitamidde biki naye nga ku magezi kwatudde kubanga ebibuuzo bye yambuuza bibuuzibwa muntu alina magezi. Buli kyakubuuza ng'olabye ddala musajja mugezi. Ebibuuzo bye yambuuza biraga nti musajja mugezi. Ekyokusatu, Muhoozi respectinga special ekintu ekyenjawulo ky'olina. You understand? Bw'akikulabamu akiwa respect. So I don't regret ever meeting him. I am actually proud that I met him. We discussed on the 3 points about myself and my career and my region. Myself, my career as a journalist and my region. Nga Busoga. We talked about Busoga. Sisobodde following up naye kulaba kiki tusobola okukola for Busoga, but we discuss Busoga ebizibu byeyina ne kye tusobola okukola. I remember even I wrote him a few points yangamba ku kiki tusobola okukola okukyusa Busoga, and I keep ngamba laba paka nga bakoze bye nabawandiikira Busoga egenda kubasumbuwa. It will be a challenge. So okuva lwavaayo tekigenda wera myaka 2 waliwo ekikyuseemuko mu Busoga.
ye ng'omuntu ku bye wamugamba ku bye namugamba olaba ng'alina by'ayinza okuteeka mu nkola. Nedda twayogera ali ku level ndala I think at that time nadda ku level ya CDF level ya CDF emufudde bize nnyo sinnafuna budde buddamu kumufollowing up kumugamba nti tuteeka ddi mu nkola bye twali tukkaanyizzaako naye abirina in writing yaze copy bwe ndamusanga e Masaka nga tannafuuka CDF olwasembayo era yaddamu ye kennyini nampita mu bangi naga my brother come ye kennyini olwaki nga ndi musajja ono mugezi yandaba nga wayise omwaka obanga mulamba bukyamusisinka nangamba my brother I remember we have unfinished business tulina bye tutaamaliriza bye biruwa nti tetunnateeka mu nkola ebintu bye twakkaanyaako naawe for obusoga not for me mpulira amayembe wano nga gasaba busimanyi nsaba mmotoka simanyi nsaba mulimu nze sikyasaba mirimu nze ngaba emirimu I no longer ask for jobs I employ I no longer want to travel out emirimu ogikoze ate kiki first of all nina empapula nze ne bwe mba siina mulimu nga siri wano nina diguri y'obusomesa okuva e Makerere University ne bwe njagala ekyokuyingira government service sobola okufuuka omusomesa ne bwe njagala ogenda mu private I can become a teacher. I'm not looking for jobs. I have land. As we talk now, I have 20 acres of a sugarcane plantation. So if I have no job, nsobola kugenda n'ensiiba mu bikajjo byange. Nina amataffaali. Okuba amataffaali? Kakerenge omanyiyo? Ku Lugende Bombo. Kakerenge ku Lugende Bombo. Naye amataffaali saawa eno emitwalo 2. Buli taffaali gula ennusu 3 omanyi ziba sente mmeka? Sente empitirivu. Ziba miliyoni 6. So nina amataffaali in stock ga miliyoni 6. Bagulanga omulimu omukyafu naye buli nyumba mwe tusula buli office mwe tuyingira ekozesebwa amataffaali. So sinoonya mulimu kye njagala okukulaga nti nyena keera neebake I have nothing to do no never. Ndi musajja mukristaayo eyabatizibwa manyi Bayibuli nali anointed bwe mbula ekyokola ngenda ne mbuulira enjiri. So I'm not looking for a job. Nga babuga bimirimu. Bwe wajoininga bwe wagenda okumiitinga CDF obudde buno. Wayingira Piero yu mu butongole. Piero, yes. I agreed with him because the principles of patriotism, the power of that pressure group is in the word. The Patriotic League of Uganda. Kati nze nasoma literature. Throughout. Manyi amaanyi g'ekigambo. I know the power of a word. Even a full stop can be as dangerous and as disastrous as a whole page of a book written. So, when nagenda gyali ne tuwogera ekigambo ng'ayagala patriotism. Omanyi lwaki tulina armband ya flag za Uganda nga teva ku mukono gwe nga nafe abamuwagira ayagala tubeere naye nga teva ku mukono gwaffe. To remind you for 24 hours that you were Ugandan. So you are responsible for this country called Uganda, the one you call your motherland. You understand? So the Patriotic League of Uganda, it simply means that if you are not in PLU, then you are not patriotic. Because yes, ekitegeeza. Baga nti abasiraamu. Nga tolina nsirimiini, tewa kola shahada, tewa komolwa, toli masjidi. Kitegeeza nti toli musiraamu oli kintu kirala. Okwagala eggwanga lyo kyetaagisa osooka kukikusomesa. Waliwo lwekyetaagisiza ne wekiteetaagisiza. Wekyetaagisiza weewa. Mmwe abavubuka kati nga ggwe. Ayimirira ku luguudo lwa Kolansi. Olukoleddwa gavumenti eriko. N'abuuza nti Museveni atukoledde ki? Kitegeeza balina amaaso ne Bayibuli ekyogerako. Oli ku luguudo lwa Kolansi akoleddwa nga mupya. Naye n'osinza okunoga nti eno gavumenti ekoze eki? Tutegeeraga. Mmwe abava mu Uganda nga mbalaba mulwanira visa kugenda mu Amerika. Abamerika baagala kujja kukyalira nsi yaffe bagyegomba. Mmwe mulwana kuva n'ogenda gye bali. Abamerika bwe bajja wano ebibi ebiri mu ggwanga lyabwe, I can tell you, America is a dirty country.
erina ebikolobero ebisiyaga okujjamu embuto okunywa enjaga gun violence okutemula naye bwe bajja no tebabyogera bwe bajja wano bakulaga nti the United States of America is the best nation all over. Kituufu. Kane tudda wano ne tubeera n'ebimenke embuzi tulina wano embaata ziri kuno bizi zifukulanga bufukuzi mu ttaka ne ziva wano ne zigenda mu America mpo ky'okwogera ebirungi ku ggwanga lyaffe ne zoogera bibi byereere. Uganda nsindi yanguzi, Uganda we are bleeding, dictator atumalawo, ensi nfu ddala bannange tetulina, we can't breathe, we are bleeding. Wekimala okwasa meeri ekituula mu nnyonyi ekikoma mu Uganda. Papa, bwe wasisinkana Besigye omuntu gwe wayagala ennyo n'otuuka n'okufuna omwana n'omutuuma erinnya lye, what went wrong? I love Besigye. People have to tell the difference between the two. Waliwo enjalo ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye, the personality, ne FDC the party. Njagala Besigye ng'omuntu nga bwe yakula ansanyusa okulaba anyumira okuwuliriza. Nze teri kintu kinsanyusa mu bulamu muno nga Sumairo ya Besigye endalula n'okulalula. When the man smiles mpulira ng'omutima gwange gwonna guyiika gunsanyusa. I love Besigye the person. Okitegedde? Era lwaki namubbulamu omwana kati kankuwe Besigye munnamagye omutendeke nti ekyo kimu, Besigye musawo omutendeke nti ekyo kyakubiri, Besigye muntu ayagadde eggwanga lye eyalekawo omulimu ogusasula obulungi mu Aga Khan n'agenda mu struggle si ku lulwe naye olw'abalala. Gwe bw'ozaala omwana n'abeera nga Besigye kyali n'omwana we kyali oga nti omwana yakusala. Very good. So if my son becomes a general in the army, a colonel in the army, my son becomes a doctor like Besigye, my son becomes patriotic, resilient and strong like Besigye, I will say nothing. I will have produced the best boy for this country. So I have no regrets that my son is called Besigye. Nalina olutalo mu family yange baŋŋamba eri erinnya ery'ekikiga ate oliyingiza otya mu kika. Nembaga nti ki nege tulina nti Simon, Petero, Peter, Stephen eri ewaabwe gaabika. Gatomayo wano ng'Abawarabu erinnya libeera lyerimu eryo Muhammad bin Muhammad, so ery'ekika lyeririwa. So nange nti liyingidde era ŋŋenda mugamba mutabani wange bw'azaalanga abaana abbulanga omwana gwali baazadde naawe omuzzukulu wange erinnya lya Besigye lireme kufa, because Besigye is not a loss. Mu bantu boga nti Uganda bagikola ebikolobero toyinza kuteekamu Besigye. He may have his wrongdoings, he may have his shortcomings, but Besigye is a person worth associating with. We have departed in the struggle. Twayawukana mu struggle y'ebyobufuzi, path gyakwata ndala nange batazani ndi video. My love for Besigye is natural, original, everlasting. Byayagala okulwanirira okulaba nti no bitereezebwa mu ggwanga okubeera nga tebinnabatereezebwa ate nga baalaba abayinza okubeera nti no be babireese obudde buno bw'oyinza okubeera ng'oli nabo tobeera nga muliddemu olukwe. Ani Besigye? Nze ndi ne Muhoozi. Muhoozi abakoze eki? Emisango gya Museveni mugibanja Muhoozi? Owange nti nze bwe nnyonnyo n'entamiira okuba mutabani wange yaba atamira. Ejange n'egyoli gyoni? Ne Bayibuli ffe etugamba nti tewali mwana alitukuzibwa olwa kitaawe, ate tewali kitaawe alitukuzibwa olw'omwana. Solowooza nti kwera taata wa Bujingo n'atuuka mu ggulu nga pasita mutuukirivu, ne kitaawe alitwalibwa olw'ekyo. Kitaawe alina okukola obutuukirivu obubwe ne Bujingo obubwe. Kale katugambe Kayanja nga gwe taata wa Kayanja oba nnyina, tosobola kulokolebwa olw'okuba gw'ozaala Kayanja abuulira enjiri. No, omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa. Nze olutalo lwange ku Muhoozi luli olwo. Njagala aweebwe omukisa ajja avuganye ayogere byagenda okukolera Bannayuganda ng'ayina ebisaanizo.
bamuvuganye awangule oba bamuwangule naye nga awereddwa equal opportunity. Nga tebagambye nti no oli mutabani wa gundi. What I don't believe in is to punish Muhoozi, to malign him, to blackmail him simply because he's Museveni's son. Did he have a choice? Could Museveni have waited for the spam for Mr. Muhoozi to say, no, your spam were there. Did I choose my father? Did you choose yours? So you can't. Muhoozi is Museveni's son by God's design. So lwaki ombonyabonya nti Museveni atamye n'omutabani ajja? As if we don't have what the examples. We have the Bushes, the George Bush, Nechitawe. We have the Kenyattas here in Kenya. We have the Kabilas here in DR Congo. Kitegeeza omuntu ayiza, in fact nze ndowooza nti Muhoozi agenda kukola bulungi okusinga kitaawe. Because akulidde mu mbeera ya pizza gye tuwagala kati abaana gye baliko eya .com eya digital. Museveni is analog. Omulala n'obusera bwa bunywa. Okitegedde kati Muhoozi takyanywa busera mu ggama. Ayitira muyita muti kave javas ne bamuwa buno bugundi bwammwe. Obwo Museveni ate tabusobola. Bw'okamuwa ng'okabiseeko akabikkula. Anywe live. So you see the difference between the two generations. I belong to the future, which I have trusted politically for Uganda with General Muhoozi Kainerugaba. Era bw'aligaana okwesimbawo Muhoozi, abamulaba bamugambe. Bw'aligaana okwesimba ku bwa president okujja okufugaana mu Uganda, ndimukubira ku lubuto ne mukolimira. Kuba waffe bw'oba okolimira omuntu okuba ku lubuto. Nga kale nyinza gwe okubona nti njagala gundi ono agenda aliyenga buwuka. Taddamu kulya mmere n'enkuba ku lubuto n'atandika kulya buwuka. Ebyaddala. Ayi, nkikukolere. Atokikola. Onkoze eki. Kakati kuba tulina bwe tugenda okujjaawo ne tusooke tubamalirize. Muhoozi omusinkana kano Dr. Kizza Besigye n'omusinkana ensisinkana yo ne Bobi Wine yali etya era kyo kikyo walaba Bobi Wine wamusinkana. Kubulidde bali bonna bonna basinkana. Muhoozi we discussed. Museveni we talked and disagreed. Ye mwalemerera okukkaanya. We disagree with Mr. Museveni in 2015 on June 14. We disagree. Ki ekyabalemesa okukkaanya? Kyatulemesa oku. Nze nga ngamba nti Museveni yatattanye Busoga. Yagimazeewo. That's why I was using him. Totwagala Basoga obayisa bubi be bakulonda ennyo naye batolanga abatategeera nga yaŋŋamba nti Abasoga be batamanyi kye baagala. I have done everything for them to be great. Nayagala bakole ki? Sakkaanya naye ku olwo. 15 years later, I agree with him. The problem of Busoga is not in Museveni's house. It is in Busoga itself. How? Biki byotala bye tukola. Wano bwabaawo Musoga yeesimbyewo for example nga kati waliwo Kadaaga. Bw'oba oyagala abasolo mukuvumira omujjira bwe bati. Ogenda Busoga. Kitegeeza obuzibu bwa Busoga ne Buganda bwe bumu. Era yasooka otugamba nti Kadaaga aludde nnyo mu ntebe, omukazi oba alifiira mu bufiizi, omukazi atuvire yali Namuganza. Namuganza ne Kadaaga Basoga. Mirundi kyeyavanga agamba. Tewali Muganda gwe bapangisa oba mu Nankole oba mu Lugwala agenda avume Kadaaga e Busoga. Tewali mu Lugwala gwe bapangisa avume Mayiga e Buganda. Muganda gw'ofuna n'akuvumira Mayiga n'ayuza n'ateeka wali. Musoga gw'ofuna n'akuvumira Kadaaga n'ayuza n'ateeka wali. Tegeeze bizibu byabwe. I blame Museveni for that. Will I be fair? So, Kyagulanyi bamusinkana. So, nasinkana. First of all, abantu bateeka okumanya nti Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Kojange ddala. Atya. Mange Margaret Namukwaya mwannyina wa Ssentamu Kyagulanyi omugenzi azaala Kyagulanyi Robert Ssentamu. So Kojange ddala. Ebyaddala. Ekitegedde? Nkitegedde. Era mu kitundu kyaffe eky'Ebulamogi abantu okusooka okulaba ku Kyagulanyi baamulaba azze kulaba Mange.
Margaret Namukwaya agenze kulaba kubuuza ku ssengaawe era poliisi n'emugoba nnyo ne tubuuze ekimugobya ki tazze kusaba kalulu azze kulaba ssengaawe nze nasooka okusaza kojja Kyagulanyi okuyingira kaliro gende ewaffe n'ebifaananyi bwebiri era bamuwerekerako n'ebigirwa yaliko ng'amuwerekedde wadde kati bakyakwatagana. We have the pictures, I can look for them and give them to you. You understand? So first nze I am related, I have a blood relationship with Mwami Kyagulanyi era bw'afuuka president yenkya ekyo vola nze sirina loosi yonna okitegedde ninga muwala mirundi gwe yaŋŋambanga nti ate omuwala bw'atwala bawa ssengaawe nze nsalwaki nsigala bampitamuko era buli lwe nzija ndi enkoko kati ne kuba no bombi Muhoozi bw'ajja n'afuga siina loosi. He's my friend. We are in the same age group. Nze nina emyaka 47 oli ayina 5. Museveni bw'ayita banywanyi be kati essaawa eno ayita ba Moses Ali tasobola kumpita andabanga kazzukulu naye ate Muhoozi bw'ayita banywanyi be ndi mu myaka gy'ayita. So we are in the same age group. It's our nation. So bw'afuuka president siina loosi naye ate Kyagulanyi bw'afuuka president okuba gudiikudde nze mbeera member wa first family mba nkyakwatibwako mba mu first family nga bw'oyagala okulaba president Robert Kyagulanyi oyita muffe ffe baana bawaka so nze sirina loosi omuntu yekka nkozesa loosi mpozi ye Mwami Museveni kwa sinnakola naye mukwano tetunabeera nnyo tight. Is in a distance. I respect his leadership, I respect his bwongo. He's a very mugezi man and very tolerant. I have not known any man in the world with a degree of tolerance ngeya Mwami Museveni. Ogirabira kuki? Anita Among yali mu FDC nga tuvuma Museveni kati si speaker Tayebwa twali naye mu FDC nga tulwanyisa Museveni si deputy speaker Betty Kamya yesimbawo n'agenda ng'akwata omuzindalo Uganda yonna nga baga nti ekizibu kya Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni. Olwaleero CAI gigi bamekwana okuffe ng'omuntu yakoze ejje ekibi osobola okumwesiga n'omuyisa mu ddiiro n'omuyingiza ne mu kisenge weebuze gwe kennyini. So he's an exceptional person because Museveni does not look at what you were yesterday. He looks at what you bring today. That's what makes NRM different from other parties. Era abe NRM towuliranga bayomba nnyo kugamba nti kati Muyange yakajja ate gwe wadde wa minister Betty Kamya mbakimanya nti their party does not ask for when you came, it asks for what you bring. Kikyoleeta ku table. Kati gendako naye walala waliwo abalwanira ebintu byabwe nti be bakireeta oyo yazze wano na buzzi twamuwa na buwi wano waliwo n'abaali bawandiise ku Mathias Mpuuga bamuggyeko obwa commissioner simply because they have disagreed. Katono bwe kati akobwa commissioner baali basaba bakajjeyo. Musajja munno bw'abanga ne kyakusinza omuwange ekitiibwa. Museveni is an extremely tolerant person and he is alone in Uganda. The only person tolerant like him is me. Very tolerant. Ngabavumye nze ngabogedde taata nafuna chance kufuna abantu balala nera abalaje bali. I am very tolerant. It is the trait I have mu business, mu family, mu baana, mu byenkola. Nze when you find me with the member of parliament gwenvuganya naye bulamoji my opponent nina okumunoonya wali ne bwe mbaali wali nina okunoonya wali mubuuzi. So obudde buno tuyingirira ebyokulonda ebyavaawo mpitewo abantu beebuuza ekibuuzo kimu ogenda kuddamu esimbewo. Kitegeeza vidiyo gye twalabye nga sipiika akwambaza t-shirt byabadde bya ddala wayingidde NRM ate ani anyingiza mu NRM Muhoozi kwa nali manyi tugenda kuzimba PRU by now twesimbire ku kaadi za PRU aba leadership ya PRU ne tugamba nti for now nga tuleka muzeeyi Museveni amalirize tugira tukolagana ne NRM nga bwe tuzimbe ekyaffe era ffe moto yaffe ga nti Museveni now Muhoozi next. Ebyaddala wayingidde NRM tewali kubuuza ndimu NRM kubanga engeri yokka gy'oyinza okuyamba NRM bw'obanga oga nti mbi egwe sinkinga kwe kugenda okugiwa omukono yeekwateko eve mu kinnya.
singa ogamba nti NRM mbi nnyo evunze mu kifo ky'okugisika omukono eve mu kinnya n'osindikayo nsindike toba muntu wa kisa anti eveewo tugende mu maaso gwe wandikoze ekyo ate gwe bw'oli kaddiwa nga tokyesobola. There is a time when you need a hand. Fenna mu bulamu bwaffe waliwo owulira nti oyagala omukono omuntu akwate ku mukono akusika abeeko ne waakutambuza. Bwe wali tonnaba gyegattako emabega eri ng'okyalimu FDC bye walabangamu NRM byetakoze bulungi obudde buno byakyuse ewange because you know I understand NRM as an individual. Nali ku radio mu 2014 ewaffe e Busoga nga ku kyalo ewaffe wenzaalibwa 70 kilometers from the main dam, power dam, tetulina amasannyalaze e Busoga mu 2015 nembuuza naye gavumenti kyeneeyina ettima effubitizi fe abali mu kilomita 7 nga tetulina amasannyalaze naye nga bagajja ku Nairo ne bagatwalira abalugwala mu Arua ne bagatwalira abakyoli eggulu ne bagatwalira abalangerira okitegedde in kilomita 3 oba 5 n'enkiyombera ne ngamba nedda I will never nema naye amasannyalaze bwe galituuka ewaffe ndiwagira NRM mu mwaka gwa 2020 mugumu amasannyalaze baleeta ewaka wange emiti egi ogumu guli mu maaso omulala mu mbiriizi olawa neiba olwalira amasannyalaze gyegali kati bwe mba nga seekyusa ku kigambo kyange I made a vote nga sisuubira nti balitukolako ne batukolako amazzi kitegedde ffe twali tetulina mazzi nakula tusomba amazzi nga bw'ogenda ku luzzi okuleeta amazzi bakwerabira olw'okuba luzzi luli wala because twavanga ku kyalo kimu kye bayita Buyuge ne tugenda ku kyalo ekirala bakita Kabwikwa. Do you know what it means to move from a village mu mbeera y'ekyalo ky'ekyalo kuva ku lujje ekyalo kwa another kyalo mu 7 gavumenti ye mu 2016 nereeta solar panels 100 ne bazimba ku kyalo kyaffe maka ga mwami Gumula to pump water okuva wansi okujja waggulu. We no longer have a water problem. Kati gavumenti eno njibanja ekintu eki kyokka ffe waffe teri ddwaliro eryoherese center 4 omuntu bw'alumwa tugeze nga anaalongoosebwa bamuvuga kilomita 62 okuva waalwalidde ewaffe e Buyuge omutuuse Iganga mu ddwaliro. So tetulina hospital bwe banaazimba ekyo tetulina ojja beera oba mazzi tulina n'olugendo lwe twatambulanga ng'okuva ekalire ewaffe gye batuzaala okusala ogenda e Palisa otambulira essaawa ezi. Why? Because there was a river bagita Saaka bridge. Juzi government n'ezimba bridge bayita Saaka bridge kati okuva ekalire ewaffe wavuganga ssaawa 2 okusala okuyingira e Palisa otwala eddakiika 4. So togibanja nze kwenaare nze sigibanja sigaana bagibanja sigaana bagiraba nti ekoze bubi sigaana bagikooye naye nze ku lwange tolaba nti nno byenjibanja nabifuna awo oba ofuuse weeyagaliza wekka ngaani omulala yanjagaliza that's the world ngaani omulala yanjagaliza nabo beeyagaliza bokka andi nga bano abalala bakwagaliza for example ebintu byonna biyogedde tugambe Kyagulanyi Ensobera nga abirina amazzi ewe gyegali amasannyalaze gyegali okugenda mu ddwaliro asobole ekyo naye n'agamba nedda sijja kutuula Kyagulanyi olw'ekyo kubanga byonna abirina n'agenda alwanirire abatabirina nange kyenkola naye enjawulo eri Kyagulanyi gy'asuubira okubijja nze si gye nsuubira. Ffenna tuba ne malaria naye gwe oyinza omujjanjabira emulago nze ne mujjanjabira ensambya era ffenna ne tuwona. So Kyagulanyi ye aga nti enkyukakyuka y'Abannayuganda eteekwa kujja nga ye mukulembeze. Nze ŋŋamba nti alina ssente essaawa n'alina budget yeetaaga ekyo ye NRM. So bwe bane kyenneetaaga amanga linga amasannyalaze baagaleese ani kuffe yalwala n'akubeeka mwokya essimu
ani gwe wasanga mu ddwaliro ng'ayomba kale ne tubeera wano twazze wano tewalina ddagala kyokka Kyagulanyi oyo babeera kamwoki eyo nga batumalira obudde buli ayomba anenye NRM ku luguudo ku masomero ku malwaliro why kubanga bamanyi asolooza omusolo gw'eggwanga ye Yoweri Kaguta 7 era bw'asolooza buli mwaka n'ajjako biliyoni wazindaba 5 mu obukadde lunaana n'abiwa Bobi Wine obuli mateeka anti tetwogerako enjawulo eruwa zonna zeezo n'akwatako obuwumbi 5 n'awa Bobi Wine n'opwe kugamba nti ffe twazikozesa bulungi ne tuwa effective accountability tubeebaza katusaba n'abali abazibawa nti obono gwe muwaako ekitono azikozesa bulungi aguze ekitebe azimbye akademe aguze obumotoka ate mwabamuwa ennyingi lwaki temutereeza kati bw'obagamba ng'oli eno mu opposition balowooza obakonjera kati njagala bagamba nga ndi nabo kyowange nga tuswala ng'oli mu bo bennyini because nawe okimanyi nti bw'osanga mukwano gw'omutuufu y'oyo akugamba naye okimanyi naku zino osusse so oyo gw'osanga ng'obadde oyita n'obasanga nti wabula gundi asusse manyi okitegedde so I want to be a true friend of this country by advising or causing whatever change I can cause in the NRM nga ndi nabo so that they don't look at me as abakonjera. Waliwo munnamawulire omu obudde butali mu ggwanga wayita Mordecai Mulisa. Mordecai Mulisa. Yabadde yeebuzeebuzo n'agamba Muyanga Lutaaya ki ekyamutuukako. Yabuuza nti what happened. First of all twakolera kampuni emu eya NBS nze ne Mordecai Mulisa. Naye tetwafuna mukisa gutuulako wamu ku interactinga mutegeere naye antegeere. Era nze okutegeera Mulisa ng'amaze kunvuma ebyo bye yanvuma n'anjogerera twafuuka tutya n'ebirala kanembuuza abamumanyi abadde nga tojjukira omulenzi wadde banyinyonnyola ne mujjukira nga nti okay yoyo ne ngamba anyway ngenda kunnyonnyola ngenda kumwanukula munnyonnyole who I am and what I have been. Then I was advised by a friend nga nti Mulisa muleke nga ne mugamba muleke nga ye agenda maaso n'okunkonjera nga no we shall talk to him akutegeere ebyo bikome. So I agree with him. First of all omusinga emyaka bayo kumusinga emyaka ayina kyansuubiramu as an elder bwe mba sikituukiriza he has all the right okunnenya nti ate gwe tusuubira okulabirako gwokoze bwoti ensobi yokka gye yakola yandikutte akasimu n'aŋŋamba atandindi vidiyo nti mwami Muyanga kubanga si yekka babiŋŋambye abantu bangi bankubidde waliwo neyankonanga nti Muyanga otukunamidde kuza ati Muyanga olimba naawe otukunamidde nnyo otukunamidde wenna nga kyalowooza nti by crossing to the NRM or by supporting the NRM mukunamidde you know omukisa gwe yampa wadde yanga nti mukunamidde neyampa omukisa ogumunnyo nanga kati ekyo wakoze kyaki ne munnyonnyola tugenda okuva ku ssimu nga tukanyiza namba kubeerayo. So kati kambuuze ddiiru eno yazze etya okulaba nti nno sipiika atuuka okwambaza essaati? Ddiiru tewali ddiiru by the way. Ekintu kya sipiika tekyabaddemu tetwakiteeseteese. It was by coincidence. Omanyi kino ekigwako obugu kubanga nze saagala kuteeka eno kigere n'eno. So bwe naga nti nyingira NRM ne ŋŋendera ddala kati bano olabye babagambye bujja Muyanga joyinize NRM ayo bawulire gammwe it's news kubanga nze ndi mu yellow book ogikola bawandisa yellow book nali mu yellow book oba bagikola last year newandisa mu yellow book nenesimbawo ku kyalo ewaffe mu NRM structure ne bampa nenesimbawo ku Muluka ne bampa nenesimbawo ku Gomola ne bampa nenesimbawo ku district ne bampa nazze okusinkana Amongo nga delegate ku lukiiko olufuga district y'e Kaliro olwa NRM olwo mba nayingidde NRM meaning I was already an NRM person but when the journalists speak sometimes you ignore. So
nazze tewali yampise nti jangu wa Among alina ekyenjawulo. No, nagenze wa Among nga delegate okuva mu district ey'ekaliro azze okuwuliriza abakyala bano abaagala okugenda ku Seeke kiki ekiriyo era nenyala kumanya Anita Among ambuulire kiki ekiri mu Seeke nga kyabasoga Kadaaga kyatajjayo oba kiki ekiri e Busoga nga kiteeka okugenda mu Seeke Kadaaga kyataatwala kuba mu FDC mwe nakulira bwe tubadde tukola nga Mugisha muntu we yesimbawo nenda namba 5 ne besimbawo bonna bwe babajja okusaba obulu mwenna nga ba delegate tuteeka okubeerawo koba omwagala oba tomwagala ate kyotamwagalako okimubuuliza mu the open era twabuuzanga nnyo Mugisha muntu bagamba gw'olya nabo okola ne Museveni nakiddamu proudly you understand ngire bwe nabuuza Dr. Besigye mu 2001 nga ndi ku radio nemuga nti kituufu gwe ne Museveni muyombera mukazi point blank samuge yana kiddamu nanga nti gwe ne Museveni mutuyingiza mu bintu byammwe ne mulwanira wini byanyima mwembi yabawoomera so muna atwala biri bitya Besigye Salamu Musumba yali mu studio nantunuuliza eriise binga alabe ekibuzo kyembuuzizza kiswaza lwaki nkibuuze mwe ekyoku Dr. Besigye bagamba oyina siriimu tunaba twakakulonda ng'ofa ate otuzze mu kalulu abaali mu studio buli omu yantunuulira ngalaba nti mu basiru ebimongwa mu nsi nkwata ekifo eki but why I love Besigye teyalagako any frown in the face n'addamu ebibuuzo first nanga nti okay eyasooka okwogera nti nina siriimu yali mwami Basoga Nsaadu ow'e Busoga yakikozesa ennyo mu campaign ali ludda wakonze yafa because Basoga Nsaadu yatugamba nti Besigye taawangala tebambye eyansa ne tugizikiza nagamba okay no doubt nze ne Winnie Byanyima ne Museveni fembi twayagala ku Winnie Byanyima nagamba naye okuwanga nayagala naye ku Winnie Byanyima kyekigobya eddagala mu malwaliro onze nedda okay olw'okuba nze naye twayagala Byanyima kyekiremesezza enguudo okukolebwa nti nedda ne tukita enkera gundi n'apiikingani New Vision yali headline. So kati embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga obudde buno bubeera ogitunuulira olaba eri etya nga NUP egenda mu maaso n'okugamba no campaign yayo ya protestive vote ana FDC eri mu kweteekateeka ebya DP wabitegedde baalwanidde gye baali embeera y'ebyobufuzi obudde buno gwegitunuulira otya mu mbeera y'ebyobufuzi njajji kunnyonnyola nti ffe bwe tuba tusoma naddala b'ebyafaayo ekintu ekitawaanye ennyo ekitundu tukiyita question the land question in Buganda, the oil question in Bunyoro, the sugarcane question in Acholi. Twaliwo de twabanga ne the Chabazinga question in Busoga, which is a question. So mu Uganda waliwo ekiseera nga kya bibuuzo oba president kyaddako oba ani anaatufuga oba okulonda kulibeerayo oba omuntu alifuna ku mirembe oba omuntu alifuna ku bwogereso. Those were the political questions. Era nga tomanya olwaleero ebibuuzo bya Uganda byonna ebyobufuzi ansa weeziri buli emu ina ansa yaayo. Tulonda ebifo bimekani atamanya manyi tulonda president ne BMP ne ba Centevero C5 n'abamagombolola emiruka n'ebyalo ne bakansala wabula ye Kampala tulondayo road mayor eri atakimanyi teri atakimanyi. So that question is answered. Tulonda ddi nakyo tukimanyi buli muntu agamba nti kale etaano tegirwa guma munnange etaano tegirwa tumanyi nti after every 5 years okulonda kulikola ki. So that question is also answered. Enfuga tujimanyi nti ani anaatufuga nti muli baddembe okulonda ow'ekibiina kino oba kino okumanya birungi n'abavuganya mwami Museveni bangi oba oyagala okuvuganya owandiisa ekibiina
mu gavumenti yennyini mwe bawandisiza ebibiina. PPF yazze, Democratic Front yazze. That means mu Uganda there are no political questions. Ekizibu ekiri mu Uganda is an economic question. Whereas you love Kyagulanyi. Era ng'omanyi nti surely agenda kutwala obwa president mu 2026. You are not sure oba onaaba omazeeyo looniyo in the same period. That's an economic question. Whereas you know nti okujoyininga Nuupu ogenda n'ofuna kaadi ekamwokya. Tomanyi wa oyinza kufuna loan eri interest free. Kituufu. You understand? So me, I believe that there are no political issues in Uganda. They are only economic issues. That's why I asked General Salim Saleh to promote this economic idea called Musevenomics. You joined him. Museveni alina engeri gy'alabamu ebyenfuna by'eggwanga. Abalala gye tulowooza nti tabitegeera naye ng'ate tutambuzza. Wali okyali mwana muto, Museveni ng'atugamba nti ayagala gye Bujagaali Dam, Bujagaali Falls, bazimbewo dam. Salamu Musumba, Franka Mulamuzi, Oweyiwa Afuna Aduula, ne beemupi Bakeni Lukyamuzi bangi baakiwakanya. Ojjawo otya ebiyiriro? Fe abasooka ne tugamba nti awo waliwo emizimu gyaffe gya baba nabamba Budagaali. Museveni n'agamba nti ogwo omuzimu gwammwe ogutamanyi nti amasannyalaze gagenda kuleeta ssente nnyingi. Mufo ky'okusula mu bigali ak'olukumi tusulemu bukadde ngenda gugobawo. Okitegedde? Ne tumulwanyisa nnyo ku ky'amasannyalaze abali mu opposition. Sajja mubbi bubbi project agiwadde aba ES Nairo Power, it is too much. Ne bagizimba nevaamu amasannyalaze. I can tell you today load shedding wali twayakisanga amasannyalaze nga bwe muba nago leero mubashuwa nti nkya tegakola ki tegaleeko. Naye leero mu bitundu ebisinga obungi ekikuggyako amasannyalaze ssente zo nga yakaaweddeko. Neweegali twagafuna naye ga bbeeyi. Kati ekyo kisirala watya nga si ga bbeeyi nga tegaliiwo osooka ki? Osooka gabeewo n'olyoka determininga price oba osooka price n'olyoka oganoonya. So mpulira no nabyafuzi nga boogera mbuuza do they reason balwanyisa Museveni okuleeta n'amasannyalaze kati babanje eki UEDCL amasanze ate lwaki gatandise okuvaako kati okuvaako bakiyombera n'okiyombera kuba badde bamagidi tegavaako ne wali gakigaliwo so n'asooka agaleeta ne tugafuna. That economic question was answered. So nali njagala kukola ne Salim Saleh promotinga Musevenomics, the way Museveni looks at the economy. First of all, by debunking the old traditions, the old schools of economics, and creating his own school of economics, which has worked for Uganda. Uganda needed a new model of economics. Tolowooza nti nno omukulembeze amazeeko emyaka 4 agenda mwana mu 5. Kino kibeera too much. Nze ekizibu kyange si ku myaka gya Museveni. Ne bayagala okweyongera emirala aga. Katonda wange. Ekizibu kiri akyayina kyasobola okukola. When he becomes senile, nga ne byayogera takyabitegeera. Nga n'okufuluma emmanju atambulira mu pampa. Nga byakola tabitegeera, tetuna kye tufuna. Nange ndi bomoga nti muzeeyi wummula. As we talk today, Museveni at 80 years is more intelligent than many of those people you hear making noise about Uganda. Ng'ate bato. Kubanga bw'aga nti ndeeta parish development model. Gonoga nti PDM mbi. What is the alternative? Nze kinjagala kyekyo. Nti FENUP tugamba oba FDC mfo kya PDM okuwa buli muntu tugenda kugula buli muntu kagobere mu tractor so that buli muntu ayangwirwa cultivation akole bigger yields so that by doing bigger yields and improving crop quality we can have better production. If we have better production, better revenue. Kyoyagala kinjagala okuwulira mpulira eki mwana ono boy ono Kazende boy mwana ateeka okugenda ate ono tumusobola ono tosobola boy Kazende agende because Museveni takyayagala kyaye talina kyamanyi kyayagala ku nsi kyatannalya ffe twagala omujjamu n'akatono akasigadde mu kagwemu nga tugezaako okwagala okuwumbawumba
Jeno weggwanga CDF obudde buno gwoli emabega oba gwotembeeta ebintu bya postinga ku Twitter eri abavuganya gavumenti bikusanyusa era obirabye oti bikusanyusa onnyo nti tugenda batwala mu basement ebintu bya Muhoozi binsanyusa nnyo lwaki mwana wange lino eggwanga lijjudde basi naye bannange ebintu bya Muhoozi binsanyusa nnyo lwa nsonga ezi ekisooka nasoma poetry mu poetry oluusi kye twogerako tukozesa ekigambo ekirala nga tutegeeza kirala okitegedde oliyinza okujja n'agamba bannange omukazi omubalagavu ow'ebbeere eddungi eriwoomu okukira simulabanga akabina ajjudde ebirungo naye ng'ategeeza nsi Uganda erimu buli kimu gwe n'olowooza nti ayogera ku mukazi naye ng'ategeeza Uganda nga gyawaana so ekyo kikulu so Muhoozi tuyisize n'engeri gye tuzaanukula ne tuzibuukira ekulagira ddala nti mu ggwanga temuli byabufuzi mulimu bya busiru kubanga Muhoozi aleeta ebyo eby'obusiru n'atudaivatinga okuva ku byamagezi nolabanga n'abandiremedde ku byamagezi bazze ku byala naye ng'olabira dda byataddewo bya busiru naye abikola Muhoozi kyakola tukiyita disruptive politics takkiriza kulowooza kwetegeera buli kaseera aba akubuzaabuza netulaba ebintu ebimu byakola ate abituukiriza mu January nga Besigye bwe mutata Besigye tugenda kwekalakaasa biki n'agamba ka Bobby nnoonya omutwe gwako ene time ne tuva ku Besigye kye yali akola ku ekyo kyali kujja publicity ku Besigye abantu bakiveeko era bwe byatandikira sasa tolaba demanding nti aveeyo waliwo n'abatugamba nti 72 hours bamwagala teziggwangako akivaako tewali muntu agenda kutta muntu akubuulira tika Bobby ngenda noonya mutwe gwange ngenda kukatema government has capacity to kill Bobby Wine silently nga tebategedde nti ne government yemusse why would they first say it nawe n'omalira ku ekyo obwongo atulayimu byayogera ate abimu abituukiriza for example kya Eddie Mutwe yamutwala mu basement was he used the what do we call it we call it imagery he used the yakuga nti mu basement tategeeza basement kati abamu balowooza nti alina we yamutwala n'amuteeka mu basement nedda ategeeza detention centers eziri mu Uganda zeyali ategeeza oyinza okuba nga ne wa Muhoozi teyatuukayo nga teyamulaba nako ate gwewaga nti ali mu basement Muhoozi asulawo ali ena toli yafulumira Masaka okitegedde naye abanekyategeeza nga nti temulowooza nno nti ebyobufuzi bya Uganda biri serious awo bikusibye emitaafu olowooza embu biri bya serious oba olya the Bachwezi are the best they never die waliwo awana n'abakazi beautiful ekyo si kyekimu ogezesaako mu bantu tino buli kaseera tabeera soba kye nakugambye nti buli musiru buli kimongwa every idiot and fool believes Muhoozi ebintu ebyo byakola byategeeza he's hiding his intelligence his seriousness his mission from you that you cannot understand if you analyze the unsaid meaning the unseen meaning behind his tweets. I love his tweets. Era when mala wiki ngasabye ku tweet ya Muhoozi ntya. Nawe onyumirwa. Onyumirwa nzaagala nnyo. Kati juzi yatugambye nti oyagala nkusindike mu basement. Okay, basebo ne banyabo ensonga ndowooza zezo muziwulidde bulungi nnyo. Ebigambo bingi nnyo betwandiyogedde naye I think olwakadde ate tugenda kuddamu maybe tusabayo akadde akalala. Kuba bingi bitutogedde ku abasomesa tetubeera selfish. Ekyawula omusomesa ne bannabyabufuzi abalala nti ye omusomesa ayagala omwana gw'asomesezza amusingeko. Bannabyabufuzi ab'ennaku zino tebamentalinga muntu anaamusinga oyo. Era njagala kwebaza Dr. Chrysostom Muyingo baga nti personal assistant we yabala n'amwesimbako n'Ameria bwe kyali. Ffe mu busomesa ekyo kimpa essanyu nti omuntu yali dereeva obudereeva
eyanyimbira obuyimbiza oluyimba yanfunamu inspiration ne capacity naye okufuuka omukulembeze kati ate bali bawala na bawalane kyomwana oyo amawulire ebbanga lye wagakolera n'obudde buno engeri gy'ogalabamu bantu ki bonokulera ogamba bano abantu bankolera bulungi amawulire mwana wange amawulire omuntu yali ankolera obulungi amawulire one yali Sabit Joseph nali mwagala nnyo engeri gye Sabit Joseph yali munnamawulire of all bw'olaba ekintu akikwata eno n'eno my brother Simon Kagwanjala has worked well kubanga ffe mu mawulire ekizibu okusigala nga oli relevant nze mbadde munnamawulire emyaka 20 okuwulira nga okyagera erinnya lya Simon Muyanga Lutaya nebaayo akyuse ensi nga amutegeera okuwuza omumanya ali luddawa si kyangu muyingidde field mujja kiraba to keep a name si kyangu to keep relevant to keep afloat for 25 years si kyangu especially nga mmwe aba social media mutukuba kutujjawo nga mwavumaze nga mwanjogerera ebigambo nga mirundi afudde kiki batayogera anoonya mmotoka yasabye ennyumba biki ebyo ngaawo kye baagala bakukube naye embeera eyo yakuyisa bubi nabiyisa bubi and I can tell you my brother that I loved Mirundi I miss Mirundi every day even today I miss Mirundi every day naye ekyasooka okummenya nayagala ndekera okulaba ekintu kyonna ekifa ku Mirundi so that I can forget him and get strong kaya nekizula nti eddagala liri mu kusigala nga mulaba every day I must watch a clip ku bye twakolanga naye and that's what keeps me strong kyanjawulo kiki yali alina eri obulamu bw'obaana ng'omu Mirundi yali wa mazima teyalina nkwe nga bw'aba akwagala bw'aba takwagala aba era takwagala atakutegeeza kubanga waliwo abatakwagala ne yeefuula n'asirika Mirundi nga gwayagala akulaga nti amwagala gwatayagala abatamwagala Mirundi was my brother that's number one. Number two Mirundi ye yajja ekizikiza ku kariya yange kwalinga okuli akabubi nagenda okusinkana Mirundi nga nkoze amawulire okumala emyaka 10 n'ogu mbadde ku CBS nali mbadde ku radio Kiira nali mbadde ku NBS radio ey'Ejjinja ninga ninsomye n'amawulire ku NBS TV ninga abantu tebamanyi ekitegedde Mirundi bwajja ye yatambuza brandi yange nakati yafa naye oli olumuga nti ono si Muyanga Lutaya ono si mwakolanga ne Tamale Mirundi era basumbuuka nawe nga this is the Tamale Mirundi man buli omu ne bwaba aluwa nagenda ezombo ntudde ezombo ne Paida ndi mu restaurant India nembanga yagala okubeera tribal ngamba njagala okulya amatoke nenga gano naagaba lugwala baawano tunagasobola oli nabenanga we know you we love Tamale Mirundi send greetings ngamba mukama na wano wamanyi that was Mirundi to me nobody will replace him I miss him bwabeera nga yalinga brother wo omwana ono ofubye okulaba nti nomubeera in touch Tamale Mirundi Junior yes muli in touch era mu bantu abatono ennyo abawuliza Junior this I'm telling you mwendi bw'obanga n'ekizibu naye oŋŋambanga Junior tategeerera mu kumulumba n'omulumba Junior ategeerera mu kumutuuza I am the next MP of Bulamoji constituency in NUP ng'eyina y'amaanyi ewa Bulamoji waffe NUP eyaawo eyawayiswa obanga eyina y'amaanyi mugamba agende yesimbeyo wayiswa agyakwesimbeeko agende yesimbe not even me yesimbe nene part of Busoga wayiswa tasobola kwesimba Busoga wakyamaani bwerusi wano ozanyisa Basoga gwe bino mubyogere ni wayiswa nga w'amaanyi agende yesimbe we Busoga ku bwerusi wano Abasoga tebatulanga bwe mutulaba zona Abaganda bambuuza bulijjo Muyanga era kitoli MP ali abasajja beewammwe abasajja beewaffe batwala tayimu yaabwe bye mulaba si bye balaba n'akaguwa obulwa emirundi emeka ebiri kati buluno bagenda kuwa ng'omanyi kye baŋŋamba nze yalabanga abambala bidiko nga baavu nnyo
bagamba Museveni mubi gavumenti ebavuwazza bagenda okujja mu kalunge gwe bagambye nti mubi gwe balonze abo be basoga Nuupu terina kalulu eyo waffe maybe wano ejjinja ne wala naye waffe ekaliro bw'oyogera Nuupu bayinza okuzirirawo omulambo gwo teri kiriyo bwe waiswa bulijjo mbadde mmanyi era ali jjinja wano mu Jjinja West yeesimbako mu constituency eyo n'afuna obululu 10 nange constituency nagyesimbamuuko n'afuna obululu 10 yes that's wangu waiswa afuna obululu 10 abasoga bali different ebusoga okufuna na kuluna ate kiyinza n'okubeera ddala ekizibu bakirabanga ekyangu luli baafunayo omu naye amaanyi ng'amaanyi bwagenda eyo tulaba abantu bangi nnyo waba olowooza nti bwe yalina olubuto olunene abeera kkuse tomugaana nga nti gwe ntulira nki ngowooza nti kalina olubuto olunene mukkufu oluusi baba bayalanyi bennyini beere bulungi mweraba This is Inside Out.